okumanya muganzi wo nti si mutuufu, njagala owulirize bulungi era bw'ova ku byange ng'ogenda kuwa ngatto. Obubonero bungi obwoleka muganzi wo nti si y'oyo gw'oteekeddwa okufumbirwa oba si y'oyo gw'oteekeddwa okuwasa. Okugeza, musobola okubeera mu maka ne mukazi wo oba musajja wo, naye nga omukyala mu maka talikaanyaako naawe era nga mukambwe nnyo oba yeeyombyayombya nnyo mu maka nga temukwatagana, era nga bwe mutuuka mu bituntundu by'okwegatta atondawo obubonero obulaga nti olinga gw'oleepinga oba abeera takwagala oba aba tayagala kikolwa kye mugendamu eky'omukwano. Ebiseera ebisinga obungi omuntu oyo abeerako akabuuza mu maka gammwe era oyinza okusanga nga taliba mukyala wo wabula nga muli mu kwesanyusaamu bwesanyusa. Obubonero obulala, oyinza okuba n'omukyala awaka naye nga buli lwe mugenda okwegatta ekkubo libula, oba okugeza, oyinza okuba nga buli lw'okomawo ewaka omukyala akufunako obusungu naye nga takugamba, naye nga kirudde. Okomawo ewaka nga tolina ky'omukoze, n'okomawo ewaka n'akyuka n'abeera mukambwe, ogenda omugamba ekintu bwe kiti yeekanasula bwekanasuzi, era nga ekintu kiri ekiba kimulinnye bwe kimuvaako ate ogenda okulaba ng'akwagala. Ebiseera ebisinga obungi omuzimu gwe guba tegwakusiima. Ekirala, obubonero obulaga nti omukyala gw'olina ewaka si muganzi wo, kwe kufunanga embuto nga zivaamu. Okitegedde? Oba obutafuna lubuto, obutafuna mbuto oba okuzifuna nga zivaamu, oba si ekyo okuzaala omwana n'atuuka mu kaseera oba myezi 4 omwana oyo n'afa, oba embuto okufiira munda, tugambe nti olubuto luli myezi 8 oba 7 naye mu ddwaliro ne baga nti omwana yafiiridde munda. Ebiseera ebisinga obungi omukazi oyo gw'oba olina ewaka, ebiseera ebisinga jjajjaawe aba teyakusiima olw'ensonga ez'enjawulo. Eriyo jjajja akukyawa, jjajja atudde ku mukazi wo n'akukyawa olw'okuba nga wagaana okukyala ewaabwe, ekyo weekiri. Ne wabaawo jjajja ye agamba nti nja kukola ekisoboka okulaba nga tetuzaalira muntu ono, n'ovaamu embuto ne zikubonyaabonya, bakusaze ku kiso, oluusi n'ozaala abaana nga bafa oba embuto okufiira munda. Obwo bubonero obulaga amaka ago nti olina akabuuza ku mukyala wo. Ne ku basajja nno bwe gutyo, omusajja asobola okuba ne mukyala we naye nga bwe batuuka mu buliri omukazi aba ayagala nnyo ekikolwa ky'omukwano naye ng'ate omusajja tayagala, era nga lwagenda okikola kuba kwekaka. Oba omukyala oyinza okuba ne bbaawo naye nga ava ku kantu katono nnyo n'abeera ng'akukuba, naye nga kantu katono nnyo nga mukaalikaali. Ebiseera ebisinga obungi oyo taba balo. Balo omutuufu ye musajja asobola okukunenyeza ensonga n'amala n'agivaako, era ng'obufumbo bwe bubeera nti obufumbo bulinga nnyanja esiikuuka ate n'eteeka. Kizibu okusanga obufumbo obutaliimu kwenenya na kwekwata nsobi n'okuyombagana, naye w'omanyira nti ono mukyala wange, buli ludda luba luyomba ne lukivaako, ne bagenda mu maaso n'omukwano gwabwe.
waba musajja ayomba n'akivaako, ayogera ku kintu n'akivaako, naye omanyira omusajja nti taliba wuwo, ye musajja okuyomberanga ensonga entono ate neekula nnyo ne muvaamu olutalo kumpi kulwana, oluusi ne luvaamu omusajja okuzira ewaka emmere, omusajja okukuzira tayagala kwegattako, omusajja okusulangayo gy'abadde. Ebiseera ebisinga obungi omukazi oyo aba ali mu maka, jjajjaawo muzimu aba tamwagala, oba si ekyo omuzimu gw'omukyala guba tegwagala musajja. Okitegedde? Akati obubonero obukakasa nti oyo si muganzi wo bubeerawo ate ne mu birooto mu bufuna. Singa omu ku muganzi wammwe aloota nga bbaawe ewaka amuloga oba mukazi wo ewaka ng'akuloga, ebiseera ebisinga obungi omukyala oyo mubaako ebintu bye mutafaanaganya ku nsonga z'obutonde. Okitegedde? Era nga jjajjaawo tamwagalira ddala. Kakati twagala tweyongereyo okumanya omukazi gwe wandibadde naye waka yandibadde atya. Kati katuwulize obubaka bw'omusajja ono. Ssebo oli ku mukutu gaggadde ogw'okumanya n'okutegeera. Essebo. Mukama wange naloose nga ndi mu nnyumba mwensula nze ne mukyala wange. Essebo. Ngenda okulaba waliwo ekinkwatidde wansi ku buliri bw'endiko bwennyini nga ne mukyala wange era mulaba yeebase ku buliri. Ekintu bwe kyankutte ne nwana nnyo nnyenye engalo naye nga sirina lugawana lumu lwe nsobola kunyeenya. Ne nwana nnyo naye nga ndabira ndi mu kiro mu buzikiza, ndaba ndi ku biri ne mukyala nga mulaba. Ne nwana mulangira, ne nwana. Ati mu kulwana ennyo ngenda okulaba ate ndi ku luggi nga waliwo alusindika ayingire olw'empaka. Nange ne ndusindika luleme kweggula. Naye ng'oluggi ndulaba lujjuddemu ebitulituli bingi kuba lwa kyuma. Kati ngenda okulaba omwami oyo kyava asinza amaanyi n'ayingira. Bwe yayingidde n'adda mu nsonda abulira mu nsonda mwe yabulidde ngenda okulaba mulimu biringa bikasasiro kasasiro, ebicupacupa bingi ebiri awo. Nenzira mu buliri. Bwe nazze mu buliri ng'era ndi mu bubaka, nenzira mu buliri ne neebaka. Bwe neebase ekiddamu ne kinkwatirawo era naye ng'era bino byonna bye nkola mbeera nga era ndi mu bubaka. Nekiddamu ne kinkwatirawo ekintu wansi ne kinyweza. Ne mpulira engeri eddoboozi ng'oli aŋŋamba, oyo mukyala we yamukusindikira. Mukyala wo gw'olina oyo gwebase naye mu buliri n'ab'effamire ye be baakuwaayo, be baakusindikira omuntu oyo. Kakati ekyo ndooza kyeyolese lwatu. Omukyala gw'olina awaka aliko obuzibu. Omukyala gw'olina awaka okusobola okubeera naye olina kulwana bwezizingirire. Bw'oliba tolwanye tojja kubeera naye. Ekintu ekikwatidde ku buliri si jjajja wa mukazi wabula oyo ssaayansi w'abajjajjaabo. Era nga jjajjaawo ayagala omumanyi, era nga jjajjaawo ayagala otegeere ky'ayagala ne ky'atayagala. Omukyala gw'olina ewaka aliko ekizibu, alina ekizibu wadde muli balamu, mweyagala, musiika ka butto ne munywa mwenna akatunda, era wali mulamu era tewali buzibu. Oyinza okusanga muyina n'abaana oluusi muzatte. Okitegedde? Naye omuzimu gwa jjajjaawo gugamba ki? Omuzimu gwa jjajjaawo gugamba nti omukyala aliko obuzibu. Kyokka singa oba weerwanyeeko omukyala oyo osobola okuba naye. Kyokka singa oba teweerwanyeeko omukyala oyo tosobola kuba naye. Fasiti bw'olabanga empewo zo
zoogedde ku muganzi wo mu ngeri bw'etyo, ebiseera ebisinga obungi kiba kikkakatako okulwana okulabika nti omukyala atereera mu ekyo ekimusumbuwa. Ekyokugeza, osobola okuba olina mukazi wo oyo naye nga ye teyamalanga gawasibwa bw'atyo, oba mu kika kyewaabwe tebamalanga gawasibwa bwe batyo, oba oli awo nga bwe wamuwasa, nga olina okugenda n'okyala ewaabwe mu bakulu ne bakulaba ne bakumanya, empewo z'ewaabwe wa mukazi wo ne zikufuuwako. Awo nno oyinza okusanga omukazi oyo ng'omuwangudde. Okukyala ewaabwe kikulu, ate n'okubikka mukazi wo mu mpewo kikulu. Okukyala ewaabwe oba okyadde ku lwabalya mmere naye era empewo zibalaba ne zimanya nti ozitaddemu ekitiibwa. Ekyokubiri, bw'ova mu kukyalira abalya mmere, ekiddako kwe kugula mukazi wo mu mpewo. Kyeki ti osobola okumukwasa olubugo, n'omukwasa ekikooyi ekyeru, n'omukwasa ekibbo nga kirimu akambe, senkulu oba omusawo gye mukolera ensonga, n'abiteekako eddusu, n'abimwambaza bulungi. Okitegedde? Era ebiseera ebisinga obungi muba mulina okutunuulira ennyo obubonero obufa mu maka gammwe. Omukyala ayinza okuba akubanja okwambaza, jjajjaawe ng'akaaya n'agamba tajja kuzaalira bwereere baana, tajja kuweerangako bwereere. Ekyo nakyo kikulu. Jjajja n'alwana nnyo n'abaawukanya kaga nti ye tabbibwako bibye bw'atyo. Ekyo kyawula abafumbo. Jjajjaawo okukula osanga mukyala wo akusindikira oba yakuwaayo awamu n'ab'effamire ye, ke katuntundu akalaga nti abafamire ye bakuunyi ba zziizi. Kyokka jjajja tagamba bantu, wabula ab'effamire ye bagamba ekituntundu ky'emyoyo egy'awamu gyonna okuva mu kika ky'omuwala. Emyoyo egyo gikuteekako obulumbaganyi mu ngeri y'okugamba nti oli mujoozi. Era bwe bamala okwogera bwe batyo, awo kooti nga zituula. Okitegedde? Bamala okwogera bwe batyo nga kooti z'emyoyo zituula nti ffe bw'onooba totuukiriza bisaanyizo byaffe ojja kutulaba. Kwe kulaba nga ekintu kijja ne kikunyigira ku buliri. Ekikunyigira ku buliri jjajjaawo yennyini, si jjajja wa mukazi. Era osobola okukeera enkya n'okwatira omukazi embazzi nga bakulagudde nti mukazi we waka yakuloga, naye si kituufu. Omukazi w'owaka ebintu bye bivaako okulaga embeera eyo. Akutuga yennyini n'olaajana n'oyita abantu nga tebawulira, obwo bujjajjaabwo oba abo bajjajjaabo. Okitegedde? N'olwekyo mulina okuba nga muli beegendereza nnyo. Amaka agasinga gasasika naye nga tegandisasise, ate ne wabaawo agasasika nga gaali gaakusasika, kugeza nga bw'onegatta ku mukazi nga ekkubo libula, abaana bafa, embuto zivaamu. Bwe bumu ku bubonero obulaga nti omukazi gw'olina ewaka si yeye. Naawe omukazi bwe bumu ku bubonero obulaga nti omusajja gw'ozaalira abaana si ye mutuufu bwe wandibadde ozaalira abaana. Kale nno mulina okwegendereza ebintu ebisinga obungi. Amaka agamu tegalina kubeerawo, ate amaka amalala osobola okugabeezaawo ng'obadde mugezi. Mukyala wo mubikka olubugo n'ekibbo n'akambe, obimukwase nga kuliko ekikooyi ekyeru. Ekirala, okyale ewaabwe bakulabe, bakumanyi. Ewatali ekyo empewo zigenda mukkubira. Bw'oba ng'oli mu lubaale oba nga oyogera ku by'okwetereeza ne mukazi wo
aba talina kusigala mabega. Okitegedde? Kale no ebintu ebisinga obungi tubyegendereze. Ate nammwe abafumbo nga maka temuliimu ssanyu, mwami wadde atunula eri, omukyala atunula eri, akabuuza kaba k'amaanyi nnyo nti bantu mmwe mukakasa mulayira nga buli omu ajja kunywerera ku munne. Ebyo nno biba bigambo, ne mu kyaki tubiwulira noga nti okufa kwe kuli tewaawukanya. Okitegedde? Akati ebintu ebimu mulina okubyegendeza, naddala abafumbo, naddala. Okitegedde? Akati ndowooza obubonero tubwogeddeko. Akutugira ku buliri jjajjaawo, wadde ng'eddoboozi likugambye nti ebikutugira ku buliri biva waabwe wa mukazi, ekyo si kituufu. Ekikutugira ku buliri jjajjaawo. Jjajjaawo ekintu bwe kikunyize n'ogenda ku luggi ogenza okulaba nga lulimu ebitulituli, naye ne kikusinga amaanyi ne kiyingira n'otandika okulaba ebyumayuma biki biki mu ddiiro. Bw'onooba totuukiriza bisaanyizo bya mukazi, jjajjaawo ali mu mukugobya. Amaka mangi. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko.